Honorable Veronica Nono bonna ba MP gwe wafuna omukisa ne bakuwa obukulembeze bwabwe naye tekitegeeza nti osinga oli okutegeera si kye kitegeeza n'olwekyo nze mbadde ndowooza nti kati engeri gye baataddewo essomero ly'obukulembeze abakulembeze banaayiga naye kati oyo omukulu kye yakoze kikulaga bulazi nti ajjuze mangu empapula mu kifo ky'okugenda mu ttendekero liri atendeke agenda atendekebwe eyo yali nsobi kuba Veronica Nannyondo yali wa DP n'akomawo eno mu brain power onoonyiiga era Veronica Nannyondo nja kukubira essimu komawo mu kibiina kyo ekikuwa respect bwe nnyinza okukyogera bwendi mu katabo kano aka Whole Alliance abakulu bali abali ne mabike mwe kali bagamba baagala kuwa mu President Museveni emyaka emirala 3 oluvannyuma lwa 2026 atwongereyo emirala 3 nga tewabadde kulonda kiikyo. The Whole Alliance is proposing that the current president of Uganda serves as president of the national transition. Muno ne boogera nti baagala cabinet bagyongereko abantu ne bagamba baagala ne parliament bagyongereko abantu abatalondeddwa naye nga constitution ya Uganda ekugamba mu article 1 nti all power belongs to people who shall exercise it through regular free and fair elections. Abakulembeze baffe tulina kubeerondera naye abakulu bano mu Whole Alliance bagamba wabeewo abantu amanya abaweerezebwa mu parliament nga tewali kulonda anti nkuleetera nkubuulira nti Sekanjako yasomera mu primary ne secondary kati kyenvudde nkugamba nti abantu abo bebeegase noono kyenavudde nkugamba sijja kwogera ku DA mwe bali nja kwogera ku mpuuga bye yayogedde kale wonawo osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero tuli ku MS Media Uganda kubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya mu ggwanga mwotulabira ne mu bitundu wonna wootulabira afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asobotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako nyina Mr. Kennedy Mutenyu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP musunsuzi w'ebyobufuzi tugenda kusunsula ensonga ez'enjawulo kamusaaso kakubuuzeeko oluvannyuma otandike okwogera ebigambo ssebo wasuze otya ku bantu bulungi mukulu Sekanjako nsooka okwebaza abantu bonna abatugoberedde omwaka ogwo oguwedde n'okubakulisa omwaka omujja okubeera nti tugenda kutambuza nsonga kwegamba we tulituukira mu 2026 ng'abantu tebasobola kwekwasa nti tebaayiga kubanga twagala tusomese twagala twogere tulina abantu bangi bagenda ku TV bagenda ku radio mu mawulire awantu nga wano nga tebalina bwino tebalina bujulizi tebalina mazima so mbebaza era ndowooza nti n'olwaleero si ffe tusingayo okumanya naye ndowooza era olwaleero tujja kugattako kye tugaseeko tweyanza nnyo tweyanze wonna w'osinziira nsaba bwe tuleeta abantu nga bano okubawuliriza n'obwegendereza bw'obanga olina feedback bw'otunaba tumaliriza enamba y'essimu ajja gisoma ojja bbanga osobola omuwa feedback. Mr. Mutenyu njagala tutandikire wano batandikira Masaka ekibiina kya NUP kyali ebukomansimbi balina omubaka wa parliament Veronica Nannyondo leader opposition bwakwata akazindaalo bye yayogera byonna byateeka Nannyondo wansi enjogera ennaku zino bagamba nti yamukuba naye ayogera ebyo nga president w'ekibiina ekyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu waali n'abakulembeze ab'enjawulo kuva ebyo byaliwo ne wabaawo abavayo kwekalakaasa abagamba ba NUP olw'embeera gye bayisamu omubaka waabwe kati ate nalabye eggulo ng'abalala b'NUP bagamba ffe b'NUP abatuufu ffe ate tugobiina Nyondo olw'empisa gye yeeyisaamu ekisooka kigendererwa ki ekyalida opposition
akulembera ababaka ku parliament okulumba omubaka omu ku abo bakulembera era owaabwe w'ekibiina okumukuba okumuteeka ku ttaka. Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Eno ndowooza yange ebyobufuzi mbimazeemu ebbanga. Emabega nali sisobola kuvaayo nnyo kuba nali nkolera mu Coca-Cola n'awalala. Naye bwe nawummula emirimu gyange nga mmazeeyo emyaka 21 kati ndi wa ddembe okwogera. Ekisooka nze ng'ava mu kibiina ekya DP nakugamba tuli mu mwaka gwa 7 nga ffe ekibiina ekyokubiri mu buwangaazi mu Africa ng'ekitusinga kiri kimu kyokka myaka kigenda kuweza 13 ANC ekye South Africa. Kati tulina bye tumanyiiko ebintu ebisinga kati twabirabako dda si bipya. Era bwe tutula ne tubagamba bagundi wano we mugenda okusibira tuba tukimanyi. Kati nga sinnagenda eyo njagala kutegeeza naddala bamemba baffe aba DP nti ekibiina kino kirina abantu abakitandikawo oba famire bava mu famire engundiibwe ezatandikawo. Ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba wiiki eyo ewedde twali mu kibuga ky'Embalala mu katundu akayitibwa Ruti. Ruti mwe muli amaka ge yali chairman waffe mukulu Boniface Byanyima, taata wa Babini Byanyima, Lincoln Abraham, Edith Byanyima n'abalala. Twaliyo ne tukola ka get together tugambe ekibiina kyaffe tukikoze tutya. Twaliyo n'abantu okuva mu famire ya Mugwanya, mwami Zimula Mugwanya, mwami Kasirye Mugwanya, Kasimuli Zimula owe Kasanda. Twaliyo abava mu famire ya Professor Mugerwa ow'ekitiibwa Christine Mugerwa Kasule. Twalinayo ava mu famire ya Paulo Kawanga Semwogerere, gundi Kaloli Semwogerere. Twaliyo nange ava mu famire ya Solomon Mutenyo. Twaliyo ava mu famire ya Kasaija abamanyi DPM n'abalala. Era abaali batannafuna kaadi zaabwe ne tuzibakwasa. Era nga tujja kikola tugende buli wamu. So nebaza Edith Byanyima yategeka n'abantu abalala ne tubaako bye tweddukanya. Kaakati nga bwe nkugambye ekibiina kino emyaka 7 tulabye bingi. Waliwo ekintu kyenjagala okubuulira abantu baffe. Kansooke nkyogere mu Luzungu onookivunula. Waliwo politician ne political leader. Waliwo munnabyabufuzi n'omukulembeze mu byobufuzi. Kaakati political leader ayina engeri gy'akolamu ebintu. Ayina engeri gy'akolamu ebintu. N'olwekyo bw'obeera omukulembeze kati ng'oyo omukulu bw'ali, si mukulembeze bukulembeze naye era leader wa opposition, oba olina b'okulembera oba olina b'owa obukulembeze. Kabeere muzadde. Omuzadde omutuufu bw'asanga omwana we mu tawuni ng'akola ensobi amutwalaka. Kyova olaba aba famire bagamba eby'omunju tebitotolwa. Kati bw'obeera ku mukolo, omukolo gwali gwa kuziika jjajja wa pulezidenti waabwe. Kati oli munno olumba waaki? Ekisooka Honorable Veronica n'ono bonna ba MP. Gwe wafuna omukisa ne bakuwa obukulembeze bwabwe. Naye tekitegeeza nti osinga oli okutegeera. Si kye kitegeeza. N'olwekyo nze mbadde ndowooza nti kati engeri gye baataddewo essomero ly'obukulembeze abakulembeze banaayiga. Naye kati oyo omukulu kye yakoze kikulaga bulazi nti ajjuze mangu empapula mu kifo ky'okugenda mu ttendekero liri atendeke agenda atendekebwe. Eyo yali nsobi. Yali nsobi. Yenjawulo eriwo wakati wa politician ne political leader. Oli n'ayagala alabise. Kaakati at the end of the day
bw'onootuuka mu palamenti ng'olina kyoleese nga leader of opposition ojja kwagala ba MP okuwagira. Oyo gw'olumbidde mu bantu anaakuwagira. Bw'anaava mu kibiina kyo kuba Veronica Nannyondo yali wa DP n'akomawo eno mu brain power onoonyiiga. Era Veronica Nannyondo nja kukubira essimu komawo mu kibiina kyo ekikuwa respect. Bwe nnyinza okukyogera bwenti. Mu kulaba ku bigambo byajja biteekeddwa kubanga leader opposition alina abantu abamubeerako teekateeka speech n'ebirala oba kyamugwirako awo. Omanyi waliwo enjogera sigiinaako bwino oba waliwo endowooza egamba nti buli eyali mu DP ng'ali mu kibiina ekyo yeegendereze. Tuwuliddeko ebintu nti buli kifo balina abalala be bakitaddeko. Okitegedde? Kati ojja kwesanga nti Honorable Veronica si omu ku baana. Ye ali mu sayidi ey'ebyana. Naye nange mbabuuza si ye yekka n'abalala mu kibiina ng'ekyo mwanonayo ki? Bafuuka ababaka ba palamenti. Siganye. Omanyi kati nze kankubuulire. Nze Arsenal ne bw'ogikuba goolo 10 buli mupiira. Sigita. DP ne bw'okola ki? Sigita. Kati mu kibiina ky'obufuzi kampe essomo lino olina okwebuuza gw'oli ki? Nze nga munabyamizannyo ntera nnyo okugeraageranyiza ku mupiira. Ttiimu y'omupiira eyo giraba? Kaakati mu January mu Bungereza transfer period yaguddewo. Abazannyi bajja kuva eno badde eno babagule badde eri baddewa. Naye bannannyini kiraabu ate bo be banoonya abazannyi bo tebakyuka. Kati bw'oyingiranga ekibiina sooka okiyingirire olw'ebigendererwa byakyo. Obeere convinced okiyingire you a member by conviction. Nyingidde ekibiina kino olwa kino. Kati bw'omala okuyingira ekibiina ekyo weebuuze oli muzannyi ayinza okivaamu n'ogenda mu ttiimu endala oba gwena omu ku bannannyini nga tokyukakyuka. Kati bw'ogenda n'oyingira mu kintu ky'abali tomanyi gye kyavaawa, tomanyi kigendererwa kyabwe, tolina na constitution gy'ogoberera. Kati bwe bakukola ebyo onyiigirani. Mu luzungu bakiyita wrong decision making. Error in judgment, error of judgment. N'olwekyo bw'obanga gwe bino tobitegeera n'ogenda mu kibiina ng'omulimu gwabwe kulabisa, bwe bakulabisa onyiiga. Era muli wagenda okulaba kyekibiina ekyali kisingawo. Ye ebigendererwa byakyo bimanyi. Eyali nannyini kyo bwe bakijjako ne bakitwala awalala bw'aba akyakaaba gwani? Sigamba nti ekyange ekya DP kiteredde. Naye bw'oba tonnasalawo kuyingira kibiina sooka weebuuze ebigendererwa byakyo nti bw'onoomala oyinza okugamba ekibiina kino kikola bwe kiti pointi eno giraba naye mukama wange togiriiko. Leka tumbaka mumuyina wamu bwe mumuwogerera ebigambo ebyo emu yamwe yakugattako mu kalulu akajja oba yakukendeeza. Mu kibiina ekyo mulimu ebyana n'abaana, mulimu bannannyini n'abazannyi. Nti bakulaba ne bagamba gwe bakwagalako kimu ssente zino eziva mu gavumenti kubanga bazigaba okusinziira ku muwendo nga tonnabeera mu kibiina. Sooka olabe ebigendererwa. Nze nja kuwa ekyokulabirako. Ekibiina kya DP mwenva buli kitundu kya Uganda kikirinako ettofaali. Abantu abamu baali ggulu ne bafuna ekirowoozo ekyo. Abantu 8 abakitandikawo wano mu Kampala baali Baganda. Bwe bagenda ebuvanjuba Eastern Uganda, aba Eastern Uganda be baleeta akabonero kano ak'ekikonde
kabonero ka DP nga kagamba DP y'amaanyi ate eri wamu. Omulala yenna akakozesa akoppa kitali kiki. Owulira enjogera egamba nti DP egumire. DP egumire baali ba Western Uganda abakiga abakireeta nti DP egumire nkeibaale nti nywevu ng'ejjinja. Kaakati olaba nti buli kitundu kirina ki. Olwaleero tubadde ne president ba president abaganda kati tulina president mu Kyoli, tulina president mu Katuliki, twalina Sebaana Kizito mu Protestant, tulina chairman waffe kati Dr. Mayambala mu Protestant Muganda, vice we mu Katuliki Simon Opoka mu Kyoli, tulina Imam Makumbi vice president Musiramu ava Western Uganda. So olaba nti buli mutendera gwonna mweguli. Ate bojja n'oyogera ebyanjwanjwa nga tukulaga mazima na bwenkanya nti kino kibiina kya mazima na bwenkanya tolimba bantu. Waliwo abatamanyi lwaki rangiza DP ekyeru n'ekyakiragala. Ekyeru kitegeeza bwerufu, amazima n'obuyonjo mu byobufuzi. Gurini ne kitegeeza nti Uganda nsi y'abalimi. Ye gurini eyo tuyimiriddewo lwa bya bulimi. Na wano kyova olaba bakugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale naye nga naki ekuliwa kuba tuyimiriddewo ku nkumbi. Kati obwalaba ebintu ebyo sooka onoonyereze. Tegeza ebibiina bino olinga ngamba nti ebibiina by'obufuzi ebimu tebirina misingi na mirandira kwe bisinzi. Tebirina. Kubanga kati kankubuulire era nga nkyayogera ku kibiina kya DP. Ekibiina kya DP kyatandikawo nga DP. Naye ndaga ebibiina ebibala. Bano beegatta na bano. Bali beegatta na bali. Bano beegatta na bano. Abamu basooka kwawukana. Kakati katutandikire mu Gyenkaaga. Waliwo Uganda National Congress ekya Musaazi. Kyegatta ne Uganda People's Union ekyobote. Ne bakola Uganda People's Congress. Kyova olaba mu 66 baatabuka. Kuba bano abaava mu UPU baali balina kulwanyisa Buganda ng'ate bali baagala ki? FDC, PAFO, Reform Agenda ne beegatta. NRM katogo keereere. Kyova olaba kati nti nga Reform Agenda, PAFO bakoze FDC. Naye ate kati essaawa bwe yatuuka ku muzannyi ne nannyini FDC nevaamu ki? ANT. Ate evuddemu ki? PFF. Naye tewali n'omu asusa myaka aga. DP eri mu myaka 7. Okitegedde? Nuupu Kibalama na bano abataalina kibiina n'abalala bonna bayingidde muli. Bazze beegatiddwako abantu abavudde mu DP. Kati buli omu atunulira munne n'eriisa ejjogi. Kyova olaba tebasobola kwogera lulimi olwo. Kino tekitegeeza nti mu DP temuli butategeeragana. Naye mu DP mulimu obutategeeragana ng'ebibiina ebirala. Naye oli agamba ndi wa DP naye sikkiririza musekanjako. Ndi wa DP sikkiririza mu mutenyo. Naye ng'agamba ndi waki? Naye tojja kuwulirayo nti DP Najjanankumbi, DP Kamokya, DP wa. Kaakati unity eri emu. Entandikwa y'ekintu bwetebeemu. Kubanga bajja kutuuka we bali bagambe nti abo baava mu DP. Bali baava mu NRM. Bali baavaawa. Naye ffe mu DP tugamba kimu nti ffe twazaalibwa muli. Abayingidde DP bagiyingidde. Ba DP. DP teyegattanga na muntu yenna kukola DP. Yenjawulo eriwo yensonga lwaki tuli ku myaka 7. Bano mu myaka 3, 4, 20 bakubagana. So bw'oba onotandika ekintu funa abantu bemutegeeragana nabo bemulina endowooza y'emu.
mutambuze ekintu abalala bajje babeegatteko naye ng'omulamwa mugumanyi. Tuddeyo Masaka. Kaakati bwe tudde e Masaka era kyekyo nti nze ndowooza yange tulina ebyana n'abaana kati oli ate n'ekirala bw'oba tolina bumanyirivu mu bukulembeze okola bandabe era kyemmanyi okuva waliwo abagamba mwandabye namukubye namulengeza namuyisizaamu eggaali because of immaturity in politics and leadership. Kati olaba nti ekintu baani abasomesa baalyo siribasi yani ndaba bennyini banaate be basomesaayo kaakati kyova olaba kati awo twogedde ku bukomansimbi naye ate ne mu paalamenti kyekiriyo bagamba obukulembeze tebukoze eki tebukoze kimala tebuliiwo leero bafuluma luli ne bakola ki luli oli n'agamba nze simanyi kuteesa ngenda kulwana bwe bamuteekamu ekikonde kimu n'awoloma oli bw'akola kino oli n'akola kiri kaakati nkugambye bumanyirivu naye tobanenya ebbanga bajja genda era kyemmanyi nti omukulu oyo bwe yava eyo wateekwa okubaawo abaamukubira akasimu oba abaamutuukirira ne bagamba kyewakoze tekyabadde kirungi oyinza okulaba nga tagenda kukiddamu era yakikola kyaggwa naye kati ekizibu ekiriwo nti mu bukomansimbi tufunyemu aba NUP ba mirundi ebiri waliwo side egamba Veronica tukugobye mu kibiina waliwo side endala egamba nti Ssenyonyi kyewakoze kikyamu kati obukulembeze nga bwenjogedde kankozesa omupiira abawagizi si be balonda coach coach alondebwa management ya club n'olwekyo gwagamba nti Sekanjako mugobye Kennedy mugobye tolina buyinza constitution egamba nti ojja kusinziira ng'eyogobe ye bamugoba batya ate ekyokubiri njagala olabe nti ebyo ebintu biba bipange kati walabye tubadde mu nnaku enkulu walabye olutalo olwabaddewo wakati wa gundi Alien Skin ne Palaso gwe walabyeko ekifaananyi nga Palaso oba Alien Skin akuba ekikonde nedda bano aba batambulirako kaakati n'abo boolaba nti tuwagira ono nti ono tumugobye waliwo abategeka n'agamba mugende mukole bwe muti byebyobufuzi byaffe ebitazimba ggwanga era ekisinga nze okunnuma nze ndi musajja mugisu naye Buganda eno yali efunye omukisa ye yandibadde etukulembera mu buli kimu naye omuntu waaviirayo n'ayisa eggaali mu Kabaka n'ayisa eggaali mu Naabagereka n'ayisa eggaali mu Katikkiro kati gwe Sekanjako gwani gwe lwaki tebaakuyisa emuloole okitegedde n'olwekyo ng'eggwanga tulina okuddayo ne mu masomero tusomese abantu eddiini omuntu omukulu tebamuddamu osirika tusomese abantu eddiini eyo bagireete mu byobufuzi bagireete mu mizannyo bagireete mu masomero naye bannabyabufuzi ba wano olaba bateekeddwa bulungi kubanga abamu bagenda mu kibiina olw'okuba nti ayagala kaadi afuka omubaka wa paalamenti nga ne emu mutute mu paalamenti si yakuweereza abantu yakwongeza ku nfuna ye kati munnabyabufuzi ekikabu ekityo bw'osuubira asobola okugaba buweereza n'okubeera munnabyabufuzi oyo ayeesimisa kyova olaba ffe ng'ekibiina kya DP twagaana okugoberera emiyaga ne bwe tunaasigala nzijukira eka eyo ntera okwogera nti omugenzi kitange yali mukwano gwa Ben Kiwanuka ninayo speech ya Ben Kiwanuka gye yakola mu 62 yagamba ne bwe munaggwa mu DP ne mugenda Ben yayogera yali ayogera mu badelegate be ennaku z'omwezi 27 October 1962 n'agamba
ne bwe kinaaba kyetaagisa nze okusigala obwomu mu DP nja kikola, nja kusigala mu bwomu. N'agamba nti waliwo abaagala okulwanyisa DP tekutandise kati, kwatandika mu myaka gy'enkaaga. Okulwanyisa obukulembeze tekutandise kati. Mu myaka gy'enkaaga ekyokulabirako twalina ababaka ba palamenti 24 mu palamenti eya 1962, naye 20 gaasala eddiiro ne gagenda mu UPC. Ne tusigaza Boniface Byanyima n'abalala 3 nga bava mu Northern Uganda. 4 be twasigaza. Kati oli bwakugamba nti abantu batandise okusala eddiiro olw'ennaku zino olw'obukulembeze bwa gundi, tebalina history, tebalina byafaayo. Mu 8 Obote 2 ababaka ba DP ab'e Busoga bonna baasala eddiiro okuggyako Professor Yoweri Kyesimira. Mu 8 mu nkaaga mu 2 DP yalina ababaka ba palamenti 24, 20 ne gasala eddiiro ne geegatta ku UPC. Naye mu 20 ago omu ku baasooka okuttibwa n'okufuna ebizibu yali omu ku abo 20 agaasala olw'ebikolwa bye yakola ng'agenze mu UPC okulabisa banne. Mu 8 ababaka bangi nga 15 baasala, ab'e Busoga bonna okuggyako Professor Yoweri Kyesimira. Therefore kati bw'ojja n'olimba ensi nti okusala eddiiro kutandise kati lwa mukulembeze gundi, oba olimba. Bw'ojja n'ogamba n'oyomba nti lwaki mukola endagaano ne Museveni biriwa. Ben Kiwanuka ng'amanyi Idi Amin kyali nga yali ne mu palamenti eyateesa Amini bamukwate ngabbi amasanga e Congo. Ben Kiwanuka yateesa naye n'afuuka Chief Justice. John Sebaana Kizito ne Paulo Kawanga Ssemwogerere nabo baakolako mu gavumenti ya Tito. Okitegedde? Bakozeeko mu gavumenti ya Museveni eya Uganda. Enjawulo eriwo ku Mao kyakola kati okukola mu gavumenti ya Uganda kiri nti bali banne tebalina we baasayininga. Omugenzi Ssemwogerere Katonda amuwe ekiwumula eky'emirembe yagiyitanga gentleman's agreement, okutegeeragana okw'ekisajja kikulu. Naye kati tulina ki? Obuwandiike. Era bwe situsuka ne tugamba nti NRM tetuukiriza byonna bye yasuubiza, tulina obuwandiike. Kubanga ekibiina kya DP kikkiririza mu kuteesa. Mu lutalo conference eyali e Moshi mu 79, Ssemwogerere yava bweru mu America gye yali abeera ne bagenda bateesa. Okumalawo olutalo lw'engulu, Nobert nawo ne banne baamala kumatiza gavumenti tuteese n'omusajja. Kati teri mirembe. Kati ne Uganda eno bwe tuba twagaliza Uganda eno ebirungi, twagala abaana baffe babeere mu Uganda eyeeyagaza, tulina kuteesa. Ate oteesa naani? N'oyo alina obuyinza. Awo tugenda kutuukawo mu kuteesa. Yes. So nga tuwunzika ensonga eri kuteekateeka omukulembeze, leadership, obukulembeze, okuyita mu mitendera egy'obukulembeze. Omanyi ensi endala ez'ebweru kye zitusingira, bagenda ne bakugamba nti oyo senator oba MP representative nga yakolerako wano, yakolerako wano, yakolerako wali, yakolerako wa, alina obumanyirivu, azze kuweereza ggwanga ne sente aziina. Kaakati abakulembeze baffe abo abamu be mwogerako, bw'otunula emabega babadde bakola ki? Ekyo nkibuuza ggwe, babadde bakola ki? Ng'akola ki? Kaakati eno gy'ali asoma mawulire.
enaali ku bukulembeze eri gy'abadde nga editor yaleeta nti bino byogenda okusoma. Kaakati tetumunenya naye tumuwe ebbanga ayige. Anayiga maze sanyawo banne bonna. Kaakati omanyi omukulembeze w'eggwanga yawandiika ekitabo Mustard Seed. Naye ekigambo ekyo Mustard Seed kiva mu Bayibuli. Nti n'ensigo ekibala okubeera ekirungi, ensigo omala giziika mu ttaka n'evaamu. Kaakati mu kutereeza eggwanga n'obukulembeze tuli mu nkola ya bibiina by'obufuzi. Ebintu ebibye ebibeera mu Nuupu, ebibeera mu FDC, ebibeera n'awalala, ffe bitukwatako ng'aba DP. Kubanga ffenna tuzannyira mu kisaawe kyekimu. Bwe tunakkiriza omukubi w'endobo n'akuba eri endobo, bwe banaamuyingiza wano ajja tumalawo. So tosobola kugamba nti ebiri mu Nuupu tebikukwatako, ebiri eno tebikukwatako, ebiri eri tebikukwatako. Nze manyi n'abantu ewaffe n'abamu ba MP lwakuba sijja kubaatula manyi. Omwami omu MP yasiiba ku High Court wano ng'anoonya engeri gy'ayimirizaamu NEC meeting y'Embaale eyali Embaale omwaka ogwo oguwedde. Eya DP. Naye nga muna DP ayagala afune injunction eyimirire. Naye bwe byagaana nga tasobodde kuyisaamu kintu kye kukigusa, yavuga mmotoka n'agenda Embaale. Meeting yatandika kiro. Ye yayimirira ne bamukwasa essaala asabire banne olukiiko lutambule bulungi. Lwe yali ayagala okuyimiriza. So enjawulo ya DP n'ebibiina ebirala nti oli ne bwe yeemulugunya tava mu kibiina, yeemulugunya ali mu kibiina. Owa DP omutuufu. Bavaamu bangi. Kitange bw'afa mu 95 eyali chairman w'ekibiina ebiseera ebyo Boniface Byanyima yamuwandiikako mu Citizen newspaper. N'agamba omugenzi Solomon Mutenyo tumwebaza nti ne challenge ezo zonna ezaaliwo teyava mu kibiina kye. Nti era kano ke kakulu, omwana yenna bw'obeera mu nnyumba ya kitaawo n'ekwata omuliro togidduka n'ogenda ewa mulirwana. Onoonya amazzi oyiiya butya lw'ozikiza omuliro. Kati eyo y'ensobi ba Veronica gye baakola. Bwe baalowooza nti eno eriyo omuliro oba ensonga zonna ne baddukira ewa mulirwana. Ne bwe baba bajjula bagamba oyo anaalya edda. Kuba kiri kintu kirina bannyini kyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi si ddiini, si kika nti tojja kivaamu. Osobola okutuuka n'ogamba nti okusinziira ku bigendererwa nze nkitadde kaŋŋendeko wano. Yes, oli mutuufu. Era nga nkyayogera ku bukulembeze bwa DP. Wano baali bagaanye ebibiina by'obufuzi okukola gavumenti eno. Yali mugenzi Paulo Kawanga Semwogerere. Ne MP wa DP omulala mukyala yali ava saidi z'ebuddako eyo. Reina Kafiire. Ne Zakara Oluumu ava ggulu akyaliwo. Be baagenda mu kooti. Eno gavumenti teyazzaawo nkola ya bibiina bya bufuzi kyeyagalire. Kaakati naye yabigaana okwetaaya. Kiringa gwe okugenda okukola embaga NRM President Museveni wawambira yasanga ebibiina by'obufuzi babijjeewo babiweze. Nedda. Ebibiina by'obufuzi yasooka okuwera ebibiina by'obufuzi yali Obote mu 69. Kwamini n'abyongera n'abiwera tewali kukola. Mu nsonga 18 ze yawa. Ku Tito obudde bwe yamala obutono ebibiina byaliwo yakolagana nabyo ne biyingira gavumenti. Teyabijjawo. President Museveni agenda okujja. President Museveni gavumenti ye yekola legal notice number 1 egiteeka mu gundi. Ne bagamba ebibiina by'obufuzi tetujja kubiwera. Tujja kubireka bituuzenga meeting zaabyo ku headquarter. Tebikkiriza kutaayaaya eggwanga lyonna. Kaakati nkubuuza mukulu Ssekanjako bw'okola embaga n'owasa
nga bishop akugamba gojja kusula mu kisenge kino n'omukyala kiri tewali kwegatta tasobola kaakati ne tulwana enkola y'ebibiina by'obufuzi neddawo bino byonna bi referendum nakizaali story kooti ne bagamba nti enkola ya NRM enkola ya movement kibiina kya bufuzi si nkola n'etteeka eryali liteekawo referendum John Kane Lukyamuzi owa CP ye yasinziira mu paalamenti n'agamba sipiika ssebo tetuwera buddo wani sipiika obudde obwo Vice President obudde obwo sijjukira bulungi yali sekandi ndowooza okiraba kati era obumu ku bujulizi abaddipi bwe batwala mu kooti yenjogera ya Lukyamuzi nti ssebo tetuwera kaakati dipi neerwanirira eddembe eryo ery'abantu kati lye beeyagaliramu okuva mu dipi ne bagenda wa buli kibiina kya bufuzi oba enkola y'ebibiina by'obufuzi ekibiina kibeera n'enzijezi oluyingira n'olufuluma therefore oli bw'afuluma aba tazizza musango naye bw'agenda ne yeegatta ku kyatategedde gwe musango anti abamu baagala kaadi kubanga balaba omuyaga ogw'ebyobufuzi guli awo kubanga abamu nyina abamu bemmanyi nga yajjayo kaadi ya dipi okwesimbawo ku bwa meeya ku bwa kansala ku bwaka bwa paalamenti naye bw'atuuka mu banene bamugamba woogenze wafu n'agenda ekamwokya n'afuna kaadi ye NUP era najja n'awangula kati abo nabo weebali mu kitibwa ekityo bangi nnyo be basinga n'obungi kati oyo omusuubira okumanya ekibiina ky'ebyobufuzi kati kankubuulire mpanye ebyokulabirako bye mmanyi omugenzi tutange Solomon Mutenyo yali chairman wa DP Mbale mu Bugisu UPC Bugisu yali ewunya ne kukulungo giwulira UPC naye yagambanga nja kwesimbawo ku DP ndi wa DP yagendanga akimanyi tajja kukola ki naye era bwe bawamba Amini ne bakomawo abantu b'e Bugisu bwe baatuula ne bagamba ani ayinza okutuddizaawo ekibiina balonda Solomon Mutenyo owa DP n'olwekyo olina okugenda mu kibiina kampa ekyokulabirako ekibiina kyenkana kiringa ddiini bw'onoogenda mu basiraamu manya nti olina okusaala emirundi 5 olina okugenda e Makka olina okutoola zakka olina n'okugamba nti kati bw'ogenda mu busiraamu olina okukola ebyo ebyetaagisa olina okukola ebyo eddiini y'obusiraamu byekola ki kati bw'oba onoogendayo ogendayo omaze okutegeera nti ebyo by'olina okukola tomala gagenda bw'ogenda ne bakulaba gwalagiriza ewa Yakobo oba wali enaakulabye gwatava mu bbaala toli musiraamu eddiini ogyerimbiseemu bwerimbise kati meseji yange yingira ekibiina ng'omaze okusoma ebigendererwa byakyo lwaki kyatandikibwawo kigoba ki okitegedde DP eno ogiraba erina abasiraamu bangi n'abakatuliki abagyatandikawo ekigambo kyaffe justice obwenkanya mu mmoto kubanga wano naddala mu Buganda waliwo obusosoze nga bw'otoba mu Protestanti tofuna kintu kyonna naye Archbishop Joseph Kiwanuka ayina ebbaluwa gye yawandiika pastoral letter okuwa abantu amagezi oyinza okgenda ku Facebook page yange Ken Mutenyo n'oginoonya ojja kugiraba nagiteekawo so yingira ekintu ng'otegedde kati nze kankuwa ekyokulabirako nga nkozesa ebyemizannyo nze mpagira KCC mpagira Madrid mpagira Arsenal mpagira Uganda ne Brazil Uganda kansooka njijjemu kuba ggwanga lyange KCC Arsenal Brazil ne Madrid bonna balina ekifaanana kiri kimu nti bwentuula nyumirwa akawoowo akawoowo
era KCC bagiyita kawoowo ogitegedde yensonga lwaki olaba ezo zempagira njagala nnyo emirembe njagala nnyo eddembe saagala kuluma bantu njagala nnyo eggwanga lyange Uganda yensonga lwaki ndi wa DP yatuveewaawo esebo wayogedde kuteesa bwebadde ompa submissions zo olunaku lwegulo naddeko ku kitebe kya DA Democratic Alliance Honorable Mathias Mpuuga yabadde ayogerako n'eri bannamawulire abagamba agenda za DA ekisooka ekyabaddemu ekyenjawulo olunaku lweggulo yayongeddeko bingi ku ebyo bye yasooka kuba mu kusooka yasooka agamba electoral reforms dialogue reconciliation kati eggulo bwe yabadde ate ayogera yagambye ensi ndowooza buli mateeka geetaaga okukyusa agafuga ebyobugagga eby'omuttaka gakyuke bannansi babeere ne life insurance nti munnansi bw'alwala agenda bugenzi na kkaadi ye mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi abalimi nabo babeere ne insure omulimi aleke kulima yiika 10 katugambe bife oba akasana kabyokye ate atuuke nga yalina okudduka ne manerenda yamuwoze ssente ne banka yamuwoze ssente n'ebirala nti n'abalimi nabo babeere ne insure ekisooka Mpuuga kyasaba si kiwanvu si kingi nnyo ku ebyo bye yasookako lwaki buli kaseera abeera akyusakyusaamu DA bwe tugitunuulira byeyagala ndowooza ne Democratic Party bwe yali egendebwa President Museveni ebimu ku ebyo reconciliation dialogue peaceful transfer of power n'ebirala Mpuuga bino asobola bituukiriza kaakati mukolo Mpuuga mulamusizza kubanga amanyi nange mumanyi sijja kwogera nnyo ku DA nja kwogera nnyo ku mukolo Mpuuga bye yayogedde kubanga DA tetegeerekeka tetegeerekeka lwa nsonga kyekiri kye twayogeddeko emabega Mpuuga alina abantu be yeegasse nabo okutambuza ekintu naye abantu abo be yeegasse nabo mukulu Michael Mabikke eyali Secretary General wa UID yampa akatabo kano the Whole Alliance mu katabo kano mulimu ezo si ze langi eziri namirembe kati ku DA green orange ne white mwalimu CP mwalimu NID mwalimu Jema abajema ne babula Lukyamuzi yaŋŋamba tasobola kwegatta n'abantu ng'abo Kabuleta n'agamba olw'ensonga ezitannyonnyola bulungi abantu abo baliko akabuuza bwe baali balonkinga wali ku Gardens baagamba nti baagala buyinza balina ne t-shirt emabega nga ziwandiikiddwako buyinza si bwe kiri naye peegi namba 6 mu katabo kano aka Whole Alliance abakulu bali abalina Mabikke mwe kali bagamba baagala kuwa President Museveni emyaka emirala 3 oluvannyuma lwa 2026 atwongereyo emirala 3 nga tewabadde kulonda kiikyo the Whole Alliance is proposing that the current president of Uganda serves as president of the national transition muno ne boogera nti baagala cabinet bajongereko abantu ne bagamba baagala ne parliament bajongereko abantu abatalondeddwa naye nga constitution ya Uganda ekugamba mu article 1 nti all power belongs to people who shall exercise it through regular free and fair elections abakulembeze baffe tulina kubeerondera naye abakulu bano mu Whole Alliance bagamba wabeewo abantu amannya abaweerezebwa mu parliament nga tewali kulonda anti nkuleetera nkubuulira nti Sekanjako yasomera mu primary ne secondary kati kyenvudde nkugamba nti abantu abo beebeegasse n'ono kyenavudde nkugamba sijja kwogera ku DA
mwe bali nja kwogera ku Mpuuga bye yayogedde. Kati mukulu Mpuuga njagala kumwebaza nti yakoze bulungi n'ayogera ensonga. Ekisooka neebaza Katonda olwa DP nti tutaddewo omusingi buli muntu gw'asobola okugoberera. Mu byonna mukulu Mpuuga bye yayogedde temuli kipya ekitali mu manifesto ya DP. Yayogedde nga bw'oyogedde ku electoral reforms, transition, peace n'ebirala, health insurance na buli kimu. Sebo ntambudde n'ekiwandiiko kino, eno manifesto ya DP 2021 bagiyita 5 pillars, 21 milestones, 45 million dreams. Eri ku misingi etaano, ensonga 21 n'ebirooto obukadde 45 be bannayuganda obukadde 45 mu butaano. Kaakati oyogedde ku kya life insurance. Njagala kikulaga wano namba 17. Introduce a national health service anchored by the National Health Insurance Scheme. Kikino bwenjogera ku kwegatta okukolera awamu. Number 1, Government of National Unity. Kikyo bwenjogera ku namba 4, restore presidential term limit. Bwenjogera ku namba 6, reduce the size of parliament. Teyakyogeddeko kikino. Kikino bwenjogera ku kukendeeza district. Kikino bwenjogera ku devolution yakyogeddeko. Devolution kwe kuzza obuyinza wansi. Kikino fast track devolution. Point number 8 ku nsonga 21 eza DP. So lwaki mukulu Mpuuga mwebaza nti DP ya setting ekkubo, era nsaba abantu twegatte ku nsonga ezo, twogere ku bukulembeze, twogere ku reforms, twogere ku devolution, twogere ku national reconciliation. Yayogedde ku reparation nti abantu abayisibwa bubi basasulibwe. Namba 9, namba 3 yiyo, establish a National Truth and Reconciliation Commission to deal with historical grievances. Ebintu ebyasobedda byonna biri wano. Bw'ayogera ku transition ye point namba 1 mu cooperation agreement. Bw'ayogera ku kukyusa amateeka ye point namba 2 mu cooperation agreement. Bw'ayogera ku reconciliation point namba 3 mu cooperation agreement. Bw'ayogera ku dialogue ye point namba 4. Cooperation agreement ya DP eyimiriddewo ku peaceful presidential transition, electoral reforms, national reconciliation ne dialogue. N'olwekyo sakkiriziganyiza naye mu kintu kimu, okugamba nti kati z'ensonga empya eziriwo si bipya. Eno yali manifesto 2021 eya DP. Cooperation agreement yakolebwa 2022. Tebiremereddwa. Cooperation agreement mu luzungu baziyita process. Process kibanga agamba nti okugenda Namirembe oba Rubaga oyita wano. Kaakati tuli ku process olwaleero. Ekimu ku bintu ebikulu olwaleero nti buli muntu ayogera ku biri mu ndagaano. Era nja kuweereza akantu ne Secretary General wa NRM yagambye Mao teyasayininga kuyingira NRM, yasayininga kukolagana. Kati twogera ku nnongosereza ze bategeka, bazifumba zigenda kujja. Kati waliwo lwaki mu cooperation agreement akantu kali point namba 2 twateekamu ebigambo 2, electoral and constitutional reforms. Ne mukulu Mpuuga yakyogeddeko. Constitutional reforms ezimu zeetaaga nga n'okulonda kuwedde. Electoral reforms n'enkya bazikola. Yes, kati kampe ekyokulabirako.
kyokama obudde tebutukutte. Obudde butukutte okukyusa ebyo ebiri mu constitution. Osemateeka. Nga kati waliwo ebintu ebyetaaga referendum. Naye okugamba nti mu Uganda olwaleero akalulu kalangirirwe ku district nedda kankubuulire olwaleero mu Uganda tulonda MP ne president ne uma ne MP lunaku lumu ne batuwa ennaku endala ez'okulonda ba local council balonda ebifo 6 olunaku lumu balonda president ne balonda senator ne balonda MP ne balonda governor ne balonda woman representative oba MP ne balonda ne kansala bo gwe bayita MCA member of the county assembly lunaku kijja kutoonya ki nti ensimbi tujja kukozesa ntono security ojja gisasula mulundi gumu allowance ojja gabaza mulundi gumu ensimbi ezo tuziwonye tukole ekintu ekirala ensonga ey'okubiri eteetaaga budde Kenya wano wetuli bwebeera polling station sekanjako olumala okulonda nga ba agenti baba candidate fedda nga tusayininga DR form declaration of results form eyo form nga returning officer agikuba ekifaananyi nga agiweereza e Nairobi nkuleetera agiweereza e Nairobi bwagiweereza e Nairobi ndowooza bwagiweereza then n'asolooza foomu zino n'agenda e Nairobi ne bagamba bye watuweereza bye bino bonna nga basayininze naye wano mu Uganda bw'olondera wano birina kuva wano bitwalibwe Rubaga ku district bive Rubaga oba division biryoke bitwalibwe eri kati kankubuulire ebyuma bino waliwo ebikolera ku battery waliwo ebikolera ku solar ate ne Kenya awatali internet bisavinga returning officer n'agenda awali network ne biweereza naye Kenya jjukira n'emikulu gy'amawulire gyennyini gigaba provisional results anti kati bye bintu ebyetaaga okukyusa ebyo tebyetaaga wiiki 5 so okukyusa amateeka g'ebyokulonda agamu tegeetaaga ki budde buwanvu obwo bukyaliyo ensonga ey'ebyobujjanjabi yagyogeddeko nungi twetaaga buli munnayuganda bw'alwala akwate kaadi ye agende mu ddwaliro bamujjanjabire obwereere naye kati ekyo kiri mu bakozi abali mu makampuni ne gavumenti n'awalala okusasula abantu abaakolebwa obubi waliwo abantu eyo mu mambuka banyagibwako ente zaabwe waliwo wano mu Buganda n'abantu abaabonaabona mu gyenkaaga tebabasasulanga waliwo bebanyezeeko ettaka waliwo be bakoze batya ebyo byetaaga ki so ebintu mukulu Mpuuga bye yayogeddeko tuleme kutunulira Mpuuga Honorable Mpuuga tutunulire ensonga ze yayogedde mbi oba nnungi aba Nuupu nabo balina ensonga zaabwe bagamba bababba akalulu tuleme kubatunulira nti banuupu tutunulire ensonga gye boogera aba DP aba FDC ab'ebibiina ebirala byonna n'olwekyo twetaaga okwogerezeganya bwe tuba twagala obuyinza mu Uganda tulina okutuula n'oyo abulina kati tuteese naye kati ekya Mpuuga okuteesa ne President Museveni okwayo obuyinza mu mirembe ekisooka DP kyagiremerera kati myaka 4 nedda endagaano yakakolako myaka 2 naye omanyi tuleme kutunula nga bwe njogedde tutunulire ensonga eyogerwako tuleme kugamba onemulemye oli temulemye after all ensonga zino nkulaze 221 ze zaaliko campaign naye ne mu Bayibuli bagamba
bwe baba Abannayuganda tebazigula mu 2021 kuba Mao yesimbawo ne Bayibuli egamba nti ejjinja omuzimbi lyataafaako lye lyafuuka ejjinja erizimbirwako ennyumba empya. Ensonga zino nsonga nkulu. Tuleme kutunulira Honorable Mpuuga, Mao, Siranda, Bobi Wine, Kyagulanyi n'abaani ababyogedde. Tutunulire ekintu kino kiyamba Uganda. Olwaleero fenga abaagazi b'emirembe. President Museveni atudde mu ntebe wali. Munaku leero ennaku z'omwezi ziringa mmeka? Ziringa ndowooza nnya leero. Ziringa nnya leero. Mu nnaku 21 nga 25 January ajja kuweza emyaka 39 akyatukalakata mu buyinza. Ekisooka sandyagadde tuyiseemu President Museveni maaso kubanga omuntu asobodde oba atya okutukalakata kati agenda mu myaka 4 taba mwangu kuba kati avudde ku muntu kati tulina Mao akiyita Museveni the man, Museveni the system, Museveni the structure. N'olwekyo President Museveni ntera okukyogera ali mu ntebe wali atutunuulidde. Waliwo enjuyi bbiri kati ezisinga okukaayana ennyo. Waliwo abagamba nti agende, we are removing a dictator. Tebafaayo wali mu ntebe gyali avaayo atya. Ne wabaawo na bano abakulirwa Hajjati oli gw'otegedde. Muzeeyi tova ki? Tova ku main, tova ku ballot. Buli omu asikaza wuwe. Kati twetaaga force dipi mweri. Ndowooza n'Empuuga ajja kutwegattako n'abalala. Nti Museveni oli twagala aveeko. Naye tukole eddaala tuliteekewo. Aveeyo mirembe. Naawe Mao, Mpuuga, Kyagulanyi, Amuriati, Lukwago, Besigye ayagala okufuuka president wa Uganda. Okozesa eddaala eryo okukola ki? Ogenda mu ntebe. N'olwekyo twagala mirembe. Mpuuga alina kwegatta ku DP. Mpuuga gusa kubanga script y'emu. Abazanyi be bakyuka. Script y'emu. Tugambe nti ffenna tukoze ttiimu eyagala okutereeza eggwanga lino. Fresh start. Kyesikkiriza era kyenjagala okulabula bannabyabufuzi bannaffe abali ku opposition. Mbu Museveni atuwangula president kubanga tetwegasse mbu twetaaga candidate omu. Nedda. Mukaaku we yaŋŋamba. Kaakati Mukaaku apuliikinga ekyo. Bijirwa apuliikinga ekyo. Candidate omu. Kati kankiddemu. Wa president. Kankiddemu. Buli lwe tubadde tugenda mu kulonda wano. Bannayuganda babadde beesalirawo. Ne bagamba nti oli noono. Luli 96 akalulu kaali wakati wa Ssemwogerere ne Museveni. Nobote Museveni yafuna. 96. 96. Yeah. Ab'opposition bonna ne badda kwa IPFC. Weewaawo abatonotono baabeerawo naye abalonzi ne basalawo nti bano ababiri be tutunuulidde. Waliwo lwe kaali wakati wa President Museveni ne Dr. Besigye. Mirundi 4. Waliwo lwe kaabadde ku President Museveni n'Amama Mbabazi. Waliwo lwe kaabadde ku President Museveni ne Kyagulanyi. Mwawangudde ab'opposition. Bwe mutamanye lwaki Electoral Commission erangirira Museveni ne mulowooza nti lwa buteegatta. Senga mwali mwagala kwegatta mwasangawo UPC ne DP temwazeegattako ne mugenda. Kaakati muzeeyi mukulu Mpuuga obadde mu DP n'ogenda mu NUP. Kati ovudde mu NUP
kati ogamba mujje muneegatteko lwaki tewasigaddeyo eri mwafunye ebbaluwa ya DA yabaligire ebibiina by'obufuzi tuli mu nnaku nkulu oba oli awo ku offisi yatudde kubanze ntuula ku bali ntuma ate bayinza okuba bagitutte eri naye n'ekyo kankyogereko ne kuli nakyogerako ne ŋŋamba mukulu Mpuuga atereezeemu bw'oba nawulirira sipiiki ye eggulo teyakyogeddeko nakisanyukidde sipiiki ye nga balonkinga wali ku Gardens Namirembe yalumba Nuupu n'agamba DP bagijjamu enkumbi n'esigaza muyini kaakati omuyini oteesa nagwo anti ogambye enkumbi bagitwala omuyini oteesa nagwo n'olwekyo Mpuuga namuwa amagezi era nziramu okumuwa amagezi kimmanyi akatambi kano kajja kumutuukako kuba abantu bangi bakawuliriza kolanga General Mugisha Muntu General Mugisha Muntu yava mu FDC yayogera ekigambo eki time will tell tomuwulirangako ng'avumirira ki FDC kubanga obeetaaga kati bw'aba abawandiikidde nga ffe watugamba twasigaza muyini ani anaakugulira aba NUP bali mu kufuluuta aba Makerere Kavule bafuluuta kati bw'onookonkona banaggulawo nga bafuluuta bajja baba kyebase n'olwekyo Nuupu bw'oba ogivuddemu gireke omwaka guguno gutuuse ogenda kusobola kulangirira nti mu Nuupu nvuddemu ne mu biro byonna ani afunamu ebiriwa bino ebyokweyawulamu kubanga Nuupu kakati kankubuulire nze saagala kukiyita kweyawulamu kubanga ffe tetufaananyanga ndowooza na UPC na FDC na Nuupu kati ne DA tuli banjawulo lwaki oyagala tukolere wamu kola ekintu kyetukola ffe abakkiririza mu Yesu Kristo ku Sande obudde bukya waliwo agenda e Namirembe waliwo agenda e Lubaga waliwo agenda ku Miracle Center waliwo agenda ewa Bujingo waliwo n'agenda awalala lwaki ffenna oyagala tugende wamu tokimanyi nti ne President Museveni oba omwanguyiriza mu kifo ky'okkwata kankozesa ekyokulabirako eky'emmundu nti okuba ono okuba oli mwenna muba mwetadde wali mu tageti emu n'olwekyo azanya ebifuzi kati ky'olina okukola ekisoboka kubanga ekyokusimbawo omuntu omukiba kaakati DP omulamwa gwaffe si kujjako Museveni kati kankubuulire ekyo mu luzungu bakiyita regime change party kati Museveni bw'amala okuvaako kubanga bannayuganda kankuwa ekyokulabirako manyi nakugambye nti ebintu bino byonna tubirabye DP ya myaka 7 mu 79 abaali balwanyisa Idi Amin baakuŋŋaanira Moshi e Tanzania nga balina kigendererwa eki kyakumuggyako biki ebyaddawo twafuna n'olutalo olwafiiramu abantu obukadde 10,000 therefore ekibiina kya DP omulimu gwakyo si kujjako Museveni ekibiina kya DP omulimu gwakyo kati awo olabira oyagala twegatte n'abo abalina mission emu kujjako Museveni removing a dictator kyekiddako nga mukubagana ebikondi ffe twagala ekibiina kya DP mission yaffe kutereeza ggwanga okutereeza ebyenfuna ebyenjigiriza ebyenzijanjaba ebyamasomero ebyenjigiriza ebyobulimi ebyemizannyo ebyaki naye bw'ogamba nti gwe missoni y'okuggyako Museveni bw'omala okumuggyako abo tetuliimufe nga DP yenjawulo yensonga lwaki ffe ekibiina ekyokubiri mu buwangaazi mu Africa ebirala byonna byaggwawo ebimu tebimaze na myaka 3 bikutuseemu therefore ffe omulimu gwa DP omukulu
mu luzungu bakiyita putting Uganda first. Ne Museveni twagala President Museveni anyumirwe Uganda ekulemberwa DP. Naye aginyumirwa agambe ako singa saakakola. Era akyali n'omukisa nti alina cooperation agreement eno ne DP. Sebo mukulu President Museveni ne NRM. Soma endagaano eyo ogituukirize osirike. You will thank us later. Endagaano eyo kaakati kiikino oba agituukirize oba tagituukirize tulina obukakafu yasayininga nti nja kutuukiriza kino na kiri. Era twagala NRM ne President Museveni muleme okubeera n'ensonga abantu gye banabagamba nti temutuukiriza bye musuubiza. Ffe mu kukiteeka mu buwandiike ezo story nti tatuukiriza bintu twali tuzimanyi. Era y'emu ku nsonga lwaki olaba nti ekifo kya minisita wa justice kyamala omwaka nga temuli muntu. Nga Mao agamba nti omala kukola ki? Yali amuwadde ekifo. Baamuyita bateese yeegatte ku gavumenti. Naye mu nteeseganya omanyi omuyizi omulungi y'oyo agamba wali nakola ensobi sijja kugiddamu. Kyova olaba olwaleero nga 18 January tulina olumbe lwe yali pulezidenti waffe Paulo Kawanga Ssemwogerera mpita abantu mwenna mujje mubeereko. Waliwo ebijja okubeera eri enkumba gye twamuziika na wano e Lubaga. Naye ffe ng'aba DP tutunulira eggwanga lyonna ne tugamba tulitambuza tutya. Kaakati waliwo omugenzi Ssemwogerera kye yayita gentleman's agreement. Wagamba kino twateesa kino wali e Nabbingo twateesa kino tubituukiriza. Tetubiteesangako. Naye kati tulina bwino. Mao yagamba lwoteekako lwenzijja. Ne bagenda ne basayininga. Oli bw'agamba nti Mao yeegatta ku NRM. Ofiisi za NRM ziri ku Kyaddondo Road. Ofiisi ya Mao eri ku Parliamentary Avenue. Endagaano bagisayiningira mu State House Entebbe. Oba nakase mu State House. State House si ofiisi ya NRM. Ofiisi ya ggwanga naawe munnayuganda olinamu omugabo. N'olwekyo bino by'ogamba nti tosobola kuteesa na President Museveni oyonoona budde yalina omupiira. Mwagala kati addeyo n'agamba nti Mao yakola ne President Museveni endagaano nti yatunda DP. Nti oba yeegatta ku NRM. Nti oba DP erimu NRM. Omanyi emyaka 8 Idi Amin gye yatufuga gyayonoona ebintu bingi. Kyova olaba Nuupu yataddewo essomero okuyigiriza obukulembeze. Naye kuyigiriza simanyi kubanga n'abakulembeze batuuka eri boogera ebigambo by'abalonzi. Simanyi ekikulu siribasi gye twetaaga okulaba bagitulage. N'abasomesa kaakati mu by'obufuzi nze njagala nkubuulira ekintu gw'ogende okyenoonyezeeko wekka. Genda mu Google essimu seereeza oteekemu ebigambo bino 4. Sooka oteekemu ekigambo kye bayita maaja. Maaja kwe kwegatta nga Uganda People's Union ey'Obote ne Uganda National Congress bwe beegatta ne bafuna Uganda People's Congress. Waliwo kye bayita alliance. Alliance yeeyo omukago ogwakolebwanga wakati wa UPC ne KY basobole okugenda mu gavumenti kabaka yekka. Waliwo kye bayita coalition nti ebibiina ebiwera ne mwegatta ng'ebiri e South Africa.
ANC niyegatta n'ebibiina ebirala 7 ebyopposition ne bakola gavumenti. Waliwo ne kye bayita corporation ekyo mukisome nga mwambadde ne galubindi enkolagana ye DP kye yakola. Olwaleero opposition party mu Kenya ODM ya Raila Odinga erina vice president baayo babiri, Joho ne Oparanya, ne national chairman waabwe John Mbadi, ne yali leader of opposition Opiyo Wandayi. Bali mu government ya Kenya ekulemberwa Ruto. Ye corporation Rwanda ekibiina ekiwangula obwa president mpulira si kye kireeta speaker. Congo luli Tshisekedi yali mu ntebe ng'aba MP abasinga ba kibiina kya Kabila. Mu America President Obama yawa obwa minister General Colin Powell eyali owa Republican. Kati bino byonna biva bweru si byaffe. Lwaki bwe tubikoppa tubikoppe nga bwe birina okubeera? Naye lwakuba ono twagala okulimba, twagala okusiiga enziro, twagala okuvuma. N'olwekyo ekintu Mukulumpuuga kye yayogedde ekipya kyekyo naffe kye tukyalwana nakyo nti gwali mu opposition oteesa otya n'oli ali mu gavumenti. Tulina okugyawo endowooza egamba nti Kennedy owa DP bwe bamusanga ne Sekanjako wa NRM amuguze. Naye bagamba nti Mpuuga kyasobola okufuna mu ebyo era nga President Mao kye yafuna mulimu. Basobola ogwa minisita, basobola omuwa kyonna kye bamuwadde, naye kyo gambu okukyusa obukulembeze emirembe tekisoboka. Waliwo ekintu mu Luzungu kye bayita PUSH, push. Kitegeeza push until something happens. Kati waliwo ensonga lwaki Mao ye Minister wa Justice. Ebintu ebiri mu Cooperation Agreement na bino mu manifesto n'ebirala ebisingwa bigwa mu Sigeddamuzi mu Justice. Mao si Minister wa Health, si Minister wa Agriculture. Kaakati ffe Yesu yafa n'azuukira n'agenda mu ggulu emyaka kati 2025. Naye buli lunaku tugamba tumukkiririzaamu nti lwalikomawo. Lwaki mu ddiini obeera mugumiikiriza olinde ekintu kituukirire? Naye wano mu byobufuzi nti nedda. Y'ensonga lwaki mu Uganda tukyali mabega mu byobufuzi ne Kenya gye twali tusinga yatuyitako. Omuntu bw'obeera mu byobufuzi ubanga omuntu eyasimba omuti guno ayinza n'okuba takyaliwo naye ffe tuguganyulwamu. N'olwekyo tukole ki? Abantu mwewandiise mugende ku nkalala mukuba akalulu kaakati ate tewali kibiina kiyitibwa opposition. Nze ndi wa DP siri wa opposition. Kati wali abanyumirwa ne balwana juzi baali balwanira ekifo kya leader of opposition. Bakirwanira mu bigambo. Yali ku kibiina ky'ebyobufuzi ky'NUP nga bakyusa Mpuuga bamugjawo baleeta Ssenyonyi simulabangako. Kaakati Mpuuga n'asimayiringa kati kankoboolire nnungi nnyo Ssenyonyi ne kakati ali mu kankoboolire. Ekyo si kye bayita peaceful transfer of power. Kikyo kyennyini. Si kye twagala ne waggulu wali. Ekitegeeza Nuupu kyeyagala, DP kyeyagala, Mpuuga kyayagala n'abalala. Kati ffe tuba tunafuyiza endowooza y'abamu nga nze siriimu nti Mpuuga oba Mao kye bagoba kifo. Nedda. Anti bamuwa. Nedda. Nti ne Mpuuga naye bajjamu owa minisita asirike. Kati wulirize kankubuuze. Weebale nnyo oyogedde bulungi. Mpuuga naye bajja kumuwa obwa minisita asirike. Mao bwe baamuwa obwa minisita yasirika. Ate kiki kyatulaga? Yasirika. Nedda yasirika.
bwe twali twogera kufunayo kivayo nti bannaye ku bino ne bino tutuuse ku kino anti waliwo process kati mulinde bw'anaaleeta amateeka mu parliament naye kati anti Mpuuga yagamba muli mutulo mmwe yensonga lwaki ye akute script yamwe yennyini yali mu kutambuliramu ensonga ziri bbiri tumwebaza okukwata ensonga za DP azongereyo mu maaso ensonga ezo tezikyali za DP nsonga za ggwanga kyetugamba kibanga ennyumba eri gwe teekako ettofaali lyo noono ateekeko erirye kati mukulu Mpuuga nuupu kyekoze oba kyetekoze akireke DP kyekoze oba kyetekoze akireke FDC kyekoze oba kyetekoze akireke yakole eki kyateekeko ettofaali erirye kubanga olwaleero we twogerera bw'oba oyagala advantage esooka gye tulina nti ne mukulu Mpuuga n'abalala abaali bawakanya bye twakola byakola ku Twitter ya Mao gye bayita X yataddeko akantu kano abantu abasinga basoma yagambye DP is honored to set the agenda for the future of our country. Many will continue to speak our language. Many will embrace our ideas, which they once demolished. Verily I say unto thee, the stone that the builder rejected shall become the cornerstone. Ekyo Mao kye yayogedde. Ffe tuli basanyufu ku kintu Mpuuga kyakoze nti yeegasse tunulira kye twogera so se ani akyogera. Tusiibula njagala osooka osoma ennamba y'essimu alina feedback yonna ajja kuteerako message oba okukubira essimu. Ndi musanyufu ku luli abantu bankubira amasimu. Sebo nafuna n'essimu okuva mu Amerika. Abantu nga basanyufu nnyo ku bye twayogera weebala okutuwa platform eyo era omuntu n'asanyuka nnyo mu Amerika. Omulala ku mulundi guli yaŋŋamba mukyala ali mu kona awo bamuyita Hadija na erinnya eddala ndyerabidde wa na mirimu yagamba yamuweereza akatambi kaffe ali Japaani n'olwekyo kwate kalaamu abantu mbawe ennamba nga mbeebaza nga mbaagaliza omwaka omulungi. Ekisooka mbasaba omugenzi Sebaana Kizito DP yagiyita brain power mujje mutwegatteko tutambuze Uganda. Ennamba eri 0 7 5 3 7 5 7 8 5 8 0 7 5 3 7 5 7 8 5 8 0753 757 858. Tweyongera okwogera ku bintu bino sebeera buli lwono nteekangamu akasimu nja kujjanga nziruka. Bannayuganda balina okuyiga okukolagana, balina okulwanirira okukyusa obukulembeze mu mirembe kuba DP yakikolako mu 6. Tulina okukyusa amateeka g'ebyokulonda, tulina okwogerezeganya nga kwe tuliko kati eno dialogue gye tuliko. Tulina n'okusonyiwagana kubanga buli kitundu kya Uganda waliwo abalala abakibonyaabonyeza. Tweyanza nnyo, tweyanze ge wonna wadde osinzira okubeera nga otulaba tukwebaza. Abasinga oweereza message abula bali nnyo mu nsi za Amerika, Bungereza, Bangladesh, oba babiraba ebiri eri bye twogerako wano. Waliwo aba Poland n'abalala. Enamba eyo 0702935503 kwoteeka feedback yonna okwemulugunya okukola ki konna. Waliwo yampeereza message nga naye yemulugunya. Bwe namuddamu ne muddamu bulungi nagamba badde manyi ogenda kunvuma. Oyo yali wa UK naye yangamba ali mu Wales. Tukomye wano leero tujja tandikawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.